Mwana muwala Charlotte wa Good Life afiiridde mu kabenje. Wabula nga tetunnabagendako mu mboozi y'omugenzi Charlotte wa Good Life, tugenda sooka tuddeyo emabega ku muganda waffe eyaliiriddwa Kadaama munne nga bali ku deportation. Abasinga mwenna obutambi obwo mwabulaba era bwasaasaanira nnyo ku mikutu gya social media. However, tuyinza okuba nga tuluddewo okwogera ku zino ensonga naye tekitegeeza nti tuba tuzeerabidde. Nze Adita mbagamba nnyo nti njagala nnyo ne mbawa information nga nange mmaze okufunako amazima, the bitter truth behind all those sagas. Wabula si kujja buzzi mbere nga ntandika okwogera, kubanga we naayogera obwogezi muyinza n'okunkwatiramu ensobi, so kibeera better always nengenda ne mbagambye ekintu naye ate nga nange nina engeri y'okwedifendingamu. Yenze Sheila Adita enkomyewo n'akatambi k'olwaleero, yadde nga akatambi kaneeno kalimu amaziga mangi nnyo, tulina obulumi ku mutima nga ffe bankuba kyeyo, yadde nga byonna biriwo ebityo ku saidi yaffe bankuba kyeyo, wabula nga gwe nkuba kyeyo akyali ku mulimu. Take a moment osooke olowooze ku zino ensonga nti nno abantu bewaleka ewaka bakulowoozaako kyenkana ki. Abantu bewaleka ewaka okujja ku okukola n'okuddayo ewaka kubasanyusa oba nedda. Ebyo byonna bw'onoomala okubirowoozaamu otuule gw'osalewo. Nze nsiiba mbagamba nti nno famire zaffe tuzaagala. Yes, tuzaagala era tuzaagalira ddala, naye waliwo ekiseera bwe kyetaagisibwa nga famire oyina okugirekawo, famire ogyesonyiwe. Ate era nga bw'otegeera nti mu famire omwo mulimu abantu abatakwagala, try as much as you can okulaba nti obeewala. Mu ekyo ogezeeko okukweka movements zo gwe ng'omuntu. Si kibi era si kyabulabe gwe okwesala ku bantu b'olowooza nti nno tebakwagala mu bulamu bwo. Katugendeko mu katambi ka mwana muwala Charlotte, omugenzi Charlotte gwe n'abadde tamumanyi ate era tubeere nga tukoma. Kitalo nnyo eky'omuwala ono bamuyita Charlotte. Omuwala ono before nga tannabakoma Uganda, maama we yafa mu bintu ebitategeerekeka. Yayina mutabani we, omwana we n'afa. Okitegeera ku story entonotono gye mmanyiiko nti waliwo abantu badde tamwagala nga bamanyi nti yakola alina ssente naye nga ate Kadaama. Nze kyemmanyi teri Kadaama agenda ku Kyeyo n'agaggawalirayo, bonna bagenda kutuusa mbeera nakufuna ebatandikira. Ono omwana yakomawo kuva e Uganda, yali tayagala nakudda Uganda kuba ku Kyeyo yabadde amazeeyo emyaka 7 ebyaddala nga Uganda atyayo, naye neyeewaliriza n'akomawo e Uganda era yatuukira wa sister we omu yali abeera Mbale, Charlotte gye yatuukire wa sister we. Okitegeera ewa sister yamazeeyo ebbanga ttono naye nga talina mukwano gwe gwayogera naye. Ono omwana abadde tanaweza mwezi ng'ali mu Uganda naye nga nze nkubuulira amazima, yazze wano e Kampala olunaku ndoozi olw'okwosa ejjo, yatuukidde wa boyfriend we. Ave wa boyfriend we amitinga mukwano gwe, bagenda okusiba enviiri e Bweyogerere. Bamala osiba enviiri baawukana, omwana teyasusse kubona yabadde yakatuuka bw'ate waka amukubireko nti okuuse bulungi, nga bamugamba ono gw'obadde naye emmotoka emukubiddewo n'afiirawo. Bannange yawunze kwe kunkubira akasimu nangamba ono muwala gwe mbadde ngenda okulaba, tumaze okumiitinga biki mbadde n'akamuta ntuuse waka nga bagamba mbate bode mukubyafiiriddewo emmotoka. Baganda bange bino byewuunyisa, naye nga te maama we yafa n'omwana we yafa. Ono omwana badde alina ebintu byeyekoleddewo ebitonotono nga Kadaama, naye ng'ate abantu balaba nti yaalina nnyo, tebamukkiriza nakweyagalira mu ssente ye gyakoledde emyaka 7 ensi eno. Kitalo nnyo eky'omuwala ono Charlotte, naye nze muntu atanaba kukkiriza oba Charlotte yagenze, because kirabika nze bantu abasembyeyo okubaako naye. Omuwala ono abadde anfollowinga n'oku social media era nga be baddaihadi bange nti bw'onkwata ku social media be bantu abavaayo ne bandifendinga. She has followed me almost for 5 years on social media. So we yali akomawo yaŋŋamba ngenda kujja onkole dreadlocks. Esa nabaddaawo nankubira essimu n'aŋŋamba Juro nazze mu Kampala njagala onkoleko dreadlocks.
nankubira essimu era yatuuse ku saluuni yange around saawa nga 4 ez'okumakya ne mukolako bulungi. We had a good time. Kwegamba she's a good girl. Wenga wembabuulira nanyumiza plan ze nangamba ne mubuzo ogenda kuddayo Saudi Arabia nangamba sigenda kuddayo njagala kuwumulako nenga simanyi nti kuno okuwumulako ayogera kwa ddala. So namukozeeko zabadde ziweranga saawaawo yabadde ne mukwano gwe yadde akubira gwayagala okumitinga omuwala. So nangamba namukubira zabadde awo nga mumaliza saade nga saawa 9 10 awo namubuuza obeerawo namugamba mbeera bweyogere ne mugamba wano wooli kwaga ffe tuli wano mutungo bweyogerere kumpi nnyo ne mutungo. So ne mugamba ogenda right now actually nose nomugamba negwe oba oyagala kurelaxingako beerako eno ewaffe ojja kuddayo enkya nangamba ekizibu wenasuze nze alina ekisulumizo ky'oyo omuntu so nina okuddayo naye kansooke ngende ndabe mukwano gwange bweyogerere then male nkole ki nzireyo. So ne muyitira wa boda gwe namuyitidde iwa ku stage ya wano nga ku saloni yange. So omwami oyo bamutoro yes kati we basanze ne baconnectinga kati namutwala ebweyogerere nze nasuze. Actually I posted video gye namukutte eyo gye mulaba ku wano gye mbatereddeko nagipostinze saa mukaga nze nga mmanyi nti noba gyali kumbolonga yafudde dda. Kati I didn't know that all day CBN sisibyeko ku social media kuno sibye ku TikTok mbadde sobola kubitegeera. So owa board oyo yangambye nti yamuwadde essimu n'amugamba bayisaawa 4 ojja kujja bweyogerere onzizeeyo eri wawe nasuze. Kati nze owa board mbadde awo nga ntambula n'angamba napita juro kisokojje ne mugamba kinangamba ojjukira oli omuwala gwe nakozeeko ne mugamba gwe nakuwadde otwala n'angamba yes omuwala mbw afudde ne ngamba tekisoboka nga sisobola kukikiza ne kati sobola kikiza nangamba afudde nze mbu yafudde nze nakubyeko ku simu kuma yadda ngambye mukubire muzeeyo ne bangamba afudde kwe kugenda ku social media nesanga nga Charlotte she's no more. Even up to now sinaba kukikiriza. I'm looking for a sister n'omukwano gwe owebweyogerere bambi oba gyoli inbox me. I want to know where she is right now. Sinaba kubitegeera. I'm just disturbed. Nchitegedde this evening era singa soyo wa boda doza nali bisanze ku social media. Pana rest in peace Charlotte. She came here, she told me webale kola gwe bavuka ba social media tegwenda benti you've done something nange njagala kola business. I even told her you je Kampala tukwanirize kwegamba I'm so disturbed. Wazijukira moments zabaddemu naye wano ku salon. For sure I can't believe. Sobola chikiriza ne wabayo sister we obono omuwala mukwano gwe bweyogere gwe yadagenza okulaba bambi reach me out so that I can find a way oba tunazika tutya naye I'm shocked. I'm too shocked. Ababadde bamanyi ku byafaayo by'omugenzi Charlotte wa Good Life byebyo nno bye batugambye omwana oyo abadde talina bazadde n'ebintuntu ebirala nga we muwulidde. Nze nga Adita omukyalo ono omugenzi mbadde simumanyi oba omuwala ono mbadde simumanyi simutambulizangako n'amaaso. Oyinza okusanga kale nga simupya naye nga mbadde sitekayo nnyo birowoozo kubanga nkola ki nga mumanya. Batubuulidde ebimu ku byafaayo bye amaze emyaka 7 Kukyeyo ng'akola nga n'embeera mwali si yembi eri awo wabula nga ye ekintu kyabadde asinga obutayagalira ddala kwekkeera ku makya okukomawo ku butaka kwe bamuzaala. Omuntu bw'akeera ku makya n'aba nga tayagala kudda waka waabwe waba waliwo ensonga. Either nga ewaka waliwo ekizibu eky'amaanyi nga enjawukana mu famire ng'obuteeyagaliza ng'okweroga nga ebintuntu ebibeera mu famire obuvuyovuyo nga mu bumanyi ate nga tekiri ku famire ya mugenzi yokka. Abantu abasinga ku ffe mu bungi bwaffe abantu abasinga obungi famire zaffe tezikwatagana. Tuyina obusammanduko mu famire tweyawulayawulamu tetweyagala tusiiba twevuma twesosola tetweyagaliza n'okweroga tweroga. Ng'oyinza okkeera ku makya n'ofunayo akantu akatono owa famire yo n'akufiirako ng'ogamba ng'oyinza n'okwebuuza kano akantu kenfunya akatono ono tasobola kukakola n'abeera nga naye akafuna. Ate ng'ebiseera ebisinga tujja eno Kukyeyo nga aimu yaffe yakwetereza tekako n'okutereza ewaffe gye tuva naye abantu be tuwangaaliramu
ng'ab'eŋŋanda ab'emikwano ebintu ebyo effort yaffe ffe gye tuteekamu baba tebagiraba bo baba baagala olw'okuba ozza okukola ssente zonna z'okola zirina kubeera zaabwe olw'okuba ozza okukola olina sooka kulowooza ku bo olyoke weerowoozeeko ekintu ekikyamu nze bwe mba nkutte engugu zange ne nkwata akatabo kange passport ne ŋŋamba nti kaakati ninnya ennyonyi ŋŋenze kukola imba ŋŋenderedde bulamu bwange ekyo kankiddemu abantu bonna bakitegeere bwe mba nkedde ku makya ne nsiba engugu zange ne nkwata akatabo kange aka passport ne ŋŋamba nti ŋŋenze kukola ebirowoozo byonna yenze mainiki imba neefokasinzeeko nzekka ŋŋenze kwekolerera nze ng'omuntu mwe abalala munadda luvannyuma munajja luvannyuma nsobole okukola mbeerewo n'obusente obunsapooti nga nammwe nsobole obbatolerako wabula mba sigenze kukola nti ssente zonna nga bwe ŋŋenza ozikola ŋŋenda kuba nga nzi investingamu mmwe abantu betuleka ewaka ebintu binene mubiyige bulungi tubeegayiridde abantu betuleka ewaka nga tuzze eno okwekolerera ebintu byeddi mu kwogera mubiyige bulungi iffe tetujja eno kutuuyanira mmwe immwe mukoze paati yammwe mwakola mu biseera byammwe ssente ne zibalema okufuna ki ekikuleetera okulowooza nti nze mu myaka gye nazze okukola nze ŋŋenda okufuna ssente mu bwangu mbirombiro nsobole okwetereeza nammwe mbatereeze bino ebintu biri nnyo mu africa kyova olaba tetutera kufuna era ensi ekula edde mabega nti naffe abagezaako okukola tetukola ssente zitumala oba tetusobola kwepulaningira bulungi lwansonga bwe balaba ng'omuntu atandise okufuna ssente kyentegeeza okukola ng'asasulwa omusaala bo batandikira ku bino batandika kukolima batandika kumutambulira batandika kumuloga batandika omuyita amannya batandika okukola ebintu byonna ne batandika n'okukola obukodyo bwonna okulaba nti ate bamusabusi kyova olaba abasinga ku ffe tugenda okuvaayo gye tuzze okukolera ng'otuuka eno ng'ekimbe ne kikkuba abalala bagwira eddalu eyo ku byeyo gye bagenza okukola oba ne bagwa eddalu nga bakumyewo ewaka ku butaka abalala bafuna obubenje ne bafuna n'accidents ne bafiirawo abalala ssente bazibajjako abalala babatta busi nga famire ze zibatta mu ekyo kyonna sikoze katambi kano kubaako omuntu yenna gwe nkyaya famire ye musigale nga mwagala famire zammwe kubanga famire zammwe ze zibategeera teri muntu mulala yenna ali kutegeera okulika famire yo famire zammwe muzaagale naye ate muzigende kakitono nnyo ate era this is a disclaimer nze sinnagambako nti omwana ono famire ye yamusesibwa engambye wabula ne Katonda amanyi okusalawo buli muntu alina olunaku lwe Katonda lwe yamuteekerateekera okuva mu bulamu bw'ensi yenze Shila Adita imbagala nnyo